nga mukyali ku bya Suna Ben webukeredde olunaku olwaleero munnamawulire omulala amanyiddwa nga Lubowa Chemba asobodde naye okubanga ayita mu kizibu kumpi kyekimu newankubadde ku mulundi guno ate kyawukanira ku side ey'abakazi wetwogerera nga akatambi already ko kamaze okubanga kafuluma wakati kati nga akatambi kafuluma ebigambo bingi n'ebirowoozo by'abantu ebyesombodde okuba nga bikubaganyizibwa ku mbeera eno. Zigulirawo sebo njagala kuyigulawo tojja kumanyira bitujja kutaka kumanyira enju yange okusibiriza wawo sikukuba njagala kuzigulirawo nzigulirawo enju yange tojja kunsibiriza wabweru si nyumba yo yito. Wekube nyumba enje okukuba manyira What I found it. The guy is inside trying to beat her and we are trying to break, but are you hearing the noise? We are trying to break, but the guy is there's fight here. There's a fight here. The guy has refused, trying to break, but the guy is okay. Open the door. I need to enter. The police has refused to help me. Mbolokuba you a journalist Lubowa Chemba. I need to enter this house. If peace has failed, I've looked for enforcement. You call this one? Hey, Wamba Trevor, you are the one. I'm going to enter. I'm going to enter that by then, not about I'm that. going to enter that house. But you said that you said that I'm We shocked about Trevor. Now I understand. What? What I want. Trevor, do you know why I'm doing this? I need to enter. In fact, if you had asked when I had Trevor, I need to enter my house. I need to enter my house. In good faith. In good faith. I want to enter my house. Has done this house? Good faith. About doing what? About doing Don't what? lie. This house belongs to me. Which house? Not yours. You have never built any house. I built this house with my own money. I need to enter this house. Trevor, now. It's good she has said your I name. need to enter this house now. Now. For many people around her, so that I can talk to them. Because you don't know what I'm going through. That business you're saying you're trying to protect, you don't know what you're protecting. I know why I'm telling you this. Because you are hearing her side, not my side. Which side? When I'm out of the house, I'm sleeping in wherever I'm sleeping. When I built my own house, did I do anything wrong to allow you inside? Did I do anything wrong to allow you inside? Was it a crime for me to allow you inside to come back to this house? But for me, I know you, and the people built this house. I paid them. They know you, because you have failed to prove. That's the problem that you're having. You go to court. The only person who can bring in this house is the court of law. Not your pangas, not your nyondos money, whatever what. Not anything. That's how she provokes me, and she comes to you guys and tell you why it's bad. I allowed her in this house. We agreed. Yeah? She started by saying, I want to sacrifice my kids. By telling my kids, these kids are 7 to 8 years. You will not tell me about the children. Somewhere else. Trevor, it is my life first, then my children. She can say, and you may think that you're so I need to enter inside the house. Get out. Enter inside the house.
enter inside the house. I want to 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 enter inside my 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 house. The law is not helping. Police has refused. I need to enter inside the house. I need to enter inside my 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 house. It's good. I need to enter inside my house. 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 Shaming. I need to enter inside my house. 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 You beat me. You do whatever you've done. This is now my turn. Kati ngwe jangu kulage. Kubanga you have done enough provocation. You come and calling my as if it is enter inside my house. Trevor, you're doing a very good Kwanirizaako abuterevu ku mukutu Vike exclusive yonna gy'osinzira okutulaba n'okutuuliza tweyama okwapudetinga nga buli kadde buli ssaawa ate okuviira ddala mbuli kanyomero konna ak'eggwanga Uganda n'ensi okutwaliza awamu. Video tukusaba giweka like, information etuuka mangu kwayagala okugiraba n'okugiwuliriza ate twegattangako mu butongole tukusaba subscribinga ku mukutu osobola okuba ng'ofuna latest updates, latest information okuva mbuli kanyomero konna kolowoozaako ak'eggwanga Uganda. Kakati omukulu munnamawulire amanyiddwa nga Lubo Wachemba onono ng'akola ku NBS radio esangibwa mu bitundu bya Jinja okusingira ddala waves zayo gye zisinziira ne zisooka zibuna amawanga. Manyi kati ensi yakyuka nti osanga radio ng'eri Tororo naye nga tetuuka Kampala naye nga bw'ogenda ku websites za radio eyo ne bw'oba oli mu nsi ki ne bw'oba oli mu kitundu ki osobola okustreaminga live ne radio station yeyo. So bwekyo bwe kiri munnamawulire amanyiddwa nga Lubo Wachemba wetwogerera nga naye ali mu kasambattuko k'amaka. Waliwo omukyala gwateewakanira ddala era nga maama w'abaana be avuddeyo n'akoona ennyumba oluggi nga amusaba ggulewo yazze kuyingira mu maka ge tayagala kintu kirala kyonna kubannyonnyola ayagala kimu kuyingira maka ge. Omwami bamusanzeyo waka munda Lubo Wachemba naye engeri gya reactinzeemu ng'omukyala akoona mu ntandikwa naye ebadde ya busungu ebadde ya kufuluma mu ddirisa kumukonkona tonkonera luggi nti nange tufulume ennyumba yange tonkonera luggi berawe fulume ennyumba yange ennyumba siyo ennyumba yange ennyumba siyo ennyumba yange. So kyongedde okubeera nga kireetawo conflict masekati g'abaana ababiri era luvannyuma nnyo Lubo Wachemba asobodde okufuluma ennyumba n'ajja ebweru ate ayogerezeganye n'omukyala mu mbeera y'okutabaagana n'okumanya kiki ekitembye omukyala gwe yagoba ewuwe. Omukyala mulinamu abaana bali babiri balambirira era omukyala ye okusinziira ku Lubo Wachemba agamba nti omukyala yeekwasa nako nti omwami ayagala kusaddaaka abaana be. Mu ddoboozi lya Lubo Wachemba annyonnyola agamba nti omukyala yanneekwasa nako nti njagala kusaddaaka abaana be, and those are one of the reasons lwaki omukyala twayawukana ne tugenda. So nga ate omukyala mukomawo kwe ye annyonnyola agamba nti wano ewaka wazze okubanja we era alinako sente ze eza contributing ennyumba eyo okusobola okuba ng'ekola ki ng'eyimirirawo era n'oluggi lwe yaleetedde ennyondo n'akoona omukyala mu mativu ye ng'agamba nkoona luggi lwange ennyumba yange nkoyo okubeera eyo ne mbonaabonera gye nagenda ate nga gwe ssebo oli mu nnyumba yange weegiriisa mw'osombera abakyala ab'enjawulo n'ojja ne weetiriboosa
mu ngeri emu oba mu ngeri endala. So Lubowa Chemba asoose kulowooza nti omukyala azze na boyfriend, later n'akitegeera nti tazze na boyfriend, omuntu gwazze naye amumanyi, newankubadde tasoose kutegeera nti bamurecordinga, naye era amaze na realizing oluvannyuma nti bakola ki, nti bamurecordinga. So obusambattuko bungi kiki ekireese abantu ennaku zino okubanga bataamu. Omukyala ne bw'aba yasonda block emu bweti, just one block bweti, omukyala saawa yonna ajja n'akugamba enju yaffe, situsobola gwakawala nga tetuwuliriza gwakalenzi. Naye ensangi zino abasajja bwe bakola ebintu byabwe bakaabira nnyo abakazi mu nsonga za finance. Kati omukazi buli w'omukaabira ebizibu ng'olina ky'ozimba oba olina bizinesi gy'opanga, automatically bizinesi eba efuuse y'ababiri. Kuba abasajja tulina omuze omubi, bwe twewola ku bakazi emitwalo 5 tetwagala kubaddiza mitwalo egyo 5. So ng'ate omukazi buli w'omwewolako 5 gye n'otagizza, automatically beerawo ng'okimanyi nti omukazi acontributinze ku ekyo kyonna ky'oinvestinzemu emitwalo gy'emeka, emitwalo gye 5. Yes, sente ezo ziyinza okuba teziina buwandiike, ng'era omukazi talinawo yakuwandiikira nti nkuwoze oba tugasse. Naye masekkati g'emitima gyammwe ababiri, omukazi bw'atuula n'akubalira balira ku kintu ky'oyinako eky'emiliyoni 4, n'atuula n'akubalira balira ssente ze wagendanga omuggyako nga tomuddiza, ng'omugamba zigenda kukola kino zigenda kukola kiri, newe ziba ziwera miliyoni just 2 ng'ekintu kibatuusiza mu mbeera y'okkaayana kya miliyoni 4, omukazi oyo aba ayinako percentage nnene. Therefore abasajja, omukazi bw'akuwola making sure sasula. Ate kati oba tutandikewo system ng'omukazi bw'oba oyagala akuwole, omugamba ompoze yes, naye tuwandiike nti ompoze era tuseseganye na ddiru enaakusasula. Nze ndaba kyekiyinza okutaasataasaako. Ate olunaku we luyitako endagaano n'ogimenya ey'okumusasulirako, waddembe okwongeramu amagoba mu ssente ze. Then bw'olemererwa omukazi waddembe okubaako kyatwala ku biri mu nju, ate ekyo abakazi tebasobola kikola. Naye kooti omukazi bw'atabera na bujulizi nti yakuwa, basinzira ku kigambo kye nti namuwa. Omukazi mu kooti mu mateeka muyinza obutaba na bujulizi bulabwako obwenkalakkalira nti namuwa ssente zange zikole kino kye yaŋŋamba. Naye jjukira amateeka oluusi gakola ki? Galemererwa ate oluusi gagulirirwa. Ebyo bibiri saagala obyerabire. Amateeka bagaba gasobola okugoberera, kimanye nti n'amateeka bagakola ki? Bagagulirira. Wakati mu kuyomba kw'ababiri bano, Lubowa Chemba n'omukyala, omukyala agambye nti ebyamateeka akoze eki? Abikoye. Meaning that bagenze nnyo muki? Mu mateeka. Era omwami enfunda eziwera kirabika zenga awangula omukyala muki? Mu mateeka. Kati ne kireetera omukyala okubanga ye amanyi ekituufu mu mutima gwe nga amateeka oluusi gakikola ki? Gakitaputa bulala ng'ate naye amanyi kirala. So omukyala n'asalawo n'afuna obuvumu obwo, n'ajja n'agamba kankoone ennyumba oggulewo, bw'oggulawo tokoma ku ekyo, fuluma nnyingire. Ne kati omukyala okoze obuzibu bumu, walize n'abaana. Omukazi anayingira ennyumba y'omusajja amangu, mwe bakazi mmwe kambabuulire, nga wazaala nanti ne bw'oba n'omwana omu, ensi etandikira awo, bambi omwana ava ebweru, bambi yingiza omwana, ne kati ozze wekka, ozze na muntu just yakutte kamera. Anyway, si wabukodyo nange enkya kingwako. Enkya nange kisobola okungwako, nemulaba nti Vicky omuzigo gwalimu omukazi bulijjo yagusasula. Amugambye fuluma mu muzigo gwaffe gwe twazimba. In fact ogwo teguba muzigo mu nju yaffe, kubanga niwe kaba kasinga olumu nga mwakazimba teguba muki? Teguba muzigo. So Lubowa Chemba of course ebbanga lyakoledde amawulire n'ebbanga lyamaze mu mulimo guno ogw'amawulire dene, kyangu kyakukkiriza nti ennyumba ye
era kyangu kyakukkiriza nti ennyumba omukyala ya contributinga byonna bibiri bisoboka kyangu kyakukkiriza nti omukyala gyali obulamu bumukalubidde najjukira amaanyi ge yateeka kuzimbibwa kw'enju eno nagamba why not kanzireyo kankuba enkyukirwa waliwo story gwali mwezi gwa kuna yali Masajja oba mujjukira tetwagikola ndowooza wano tetwagikola omukyala eyalumba ennyumba ya bba nga omwami yawasizaamu omukyala omulala wasore ogijjukidde twagikola ne Naalongo so omusajja yali yajawukana ne mukazi w'ebbanga naye omukazi oluvannyuma lw'okugenda n'alemererwa obulamu mu muzigo yasalawo n'agamba nti eri ennyumba nagifuubanira leka nzireyo mu maka gange omusajja oba wassa asigadde eri n'omukyala nze kasita mu muzigo gwa ku nnyumba eri nnyinako amaanyi gange n'atwalako ekisenge kimu n'abaana bange n'embeerawo thani okubeera mu mbeera y'omuzigo n'endeebuukana ne neeyombekera sayidi eyo so olutalo lwali lunene simanyi ebyakkira naye kyemmanyi omukazi ye baamusuula ebweru era ku olwo yasula bweru kale ate abakazi ennaku zino obukodyo bungi era omukazi ng'anaakubba omusajja ne bwe weegeziwaza otya ekikutaasa eki era omusajja akolanga ekintu ekirala kyonna ne bwebanga omukazi akulinnye ku jjoba saawa ki esinga okuba embi ng'olina omukazi Joel kaseera ki akazibu omukazi mwasobola okukwatira n'ogamba buli kimu yes baby ngonze nga mwoyo akulinnye neera nze mwoyo tankozesa ebyo nzaawo nedda mwoyo takyakola mwoyo w'okuyimusibwa takyantwaza byange takyansayiningisa bye sisiina kusayininga moments ezimu abakazi ze bakwatiramu abasajja ze weakness moments zaabwe oba munfunye moments abakazi ze bakwatiramu abasajja okubasaba n'okubako kye babakola nga mudda bakukyejjusa ze moments nga oba ze weakness z'abasajja obunafu bw'abasajja waliwo akaseera ng'omusajja omumanyi we wabeera obuki we wabeera obunafu bwe ze nyina omukazi eyansomera pini nga ssebo naye we wali awo obunafu bwe nansomera pini ne ATM nga nze njirina kale nkoze olugambo ku dunia nange neneekolako olugambo ate no si biseera byawala nyinza salawo nembawo olugambo si biseera byawala temumbuuza kyajja kitya waliwo gwe abantu abamu anyway si bibyandeese lwakyemba weewumbewumbe ensonga muzigirewo ddala awaawo omanyi kati abakazi bayize public sympathy buli mukazi kyakola abasajja baboy men kati bino ebeera boy men boy child kive nawo men child boy child kyaika batugamba ba boy child amateeka gatulabanga buki bubebi buyanga kakati tusaba etteeka likoleko bambi kuba men child ate kati bameni ate kati bamani child tekiba bameni Joel mpabula bwe twokya babiri anti eri egamba ba boy noti ba boys child ba boy child lwaki bagalo child ever bagalo child bagenda okunyigiriza mutabani wa Farao mumufeeko okwongera sigenda kuwasa kirungi siwasanga nga bazze okufulumya wama mubeere bulungi noonyayo ekirala omukyala ataakayanira ebintu byange naye ng'osobola okumpa sente y'omukazi teriika tubireke
Suna Ben nno naye ebibye bitabuse. Avuddeyo n'ayogera kanzije mbibawe. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutanso z'akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye. Amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi. Olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye bitannaba kugwa Kyankooto. MTN Tuseko Hajaruna Mbiru live in concert Friday nga mwenda August Serena Hotel Kampala. Hajaruna Mbiru huyo Serena Hotel Ruktanunga mwenda August. Monshoja atumye Hajaruna Mbiru live in concert VIP ya mtwalo 15 tukaba jigula ku momo ya mtwalo 10 ate meze ya milioni 3 nyiga kamunyenye emu mkaga 5 kamunyenye 20 kadala oba downloading ya momo app ogule ticket ku sente ntono nga 10 August Colin Hotel mukono ticket ya shinjo mtwalo gumu bo jigulanga okosa momo jigula 15 VIP mtwalo 3 nga 10 August Maria Frema Saka shinje mtwalo 2 bo jigulanga okosa momo ya mtwalo gumu VIP mtwalo 5 ate momo mtwalo 3 n'ekitundu bitegekeddwa Keti Events olwo ne biwagirwa. MTN. Together, we're unstoppable.